GTV for unity and development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natile sabili za kumacha olunaku lwa mukaaga nga tuyingidde butelevu mu program Omuto nange omuweereza wo Sumayiya Aziz, omuto mbato, omuto wa GTV, omuto wa bonna, omwagala w'abangi, kwegamba neeyanza gw'omuntu ali eyo gamba akatuninga GTV twaye program Omuto tulabe endowooza z'abaana, twaye ku parliament y'abaana. Omuzadde ali nga kugamba omwana nka staging eno program aje than watching any other program kasooka le program y'omuntu alabe banne maybe asobola okubeera nga ono mwana tulina waneno nenga olunaku lwali tugenda tambulira mu candidates Duwa. Yes, tuli waneno ku Al-Haq Junior School bayina edduwa y'abaana, so tugenda batutambula nabo kubanga bategekera abaana okukola ebibuuzo. They have only days okubanga tukola ki ebibuuzo, so njagala at least tubasabye tuba wishing the best basobola kubanga bakola. Na omuzadde ali ngo lino omwana at least obulabe ngo gamba agumira ne kubanno bala wadde batidde naye nga bagumu, wadde ogamba oli agambye oba maybe go in expectation pepe ya kalachi ojja kulanga ne bantu bagumba kugamba no pepe yo it is simple ya bulijjo. Jagala mutambule nange okuva olunaku olutandise paka gye luggwera nga tuli mu dduwa, wetulya ku mmere, wetunyumya nabo, wetulaba ku bazadde nga bajja bakyalira abaana baabwe abasinga bakyalidde abatidde ebimuli bya ssente asinga mu bifunye naye nga ate abifunako si musango gwaffe nga ffe abaana naffe tubisanze wanino. Bwe yafuna ekipapula nga temuli mu kinusu ogira ogumaagumako mukwano manya mami ekyo kyabadde akwagaliza naye nange success card yange ngina gifuna ate nga mugimanye bagera tuwaza ssente naye nga anyways mutambule naffe olunaku paka luggwako. Maybe ziri sawa, maybe sawa nga wenaggwerako program ya fenna gwerako bafe olunaku luli lulamba naye twala sawa so that tubenga tunyumirwa fenna tubenga reasoninga kyekimu tugumye abaana that they are going to pass the exams. Let's be together. GTV for unity and development. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا الفاتحة. القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل
الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ. النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وقل اللهم آتنا وأمرنا في دورتنا سلامة وعافية يا مثبت القلوب ثبت مدرسين ووفقهم في تبريك الجن والابتهال واجعلنا من الممتازين من كل أزمنة وسنوات يا علام الغيوب ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا في القرآن الكريم وارزقنا تلاوته عليك أطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا آمين يا رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا من يحمده كل محمود، يا من يطلب عنده كل مفقود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يا من لا يوصف بقيام ولا قعود، يا من دمر جميع خلقه بالسجود، يا من ليس بوالد ولا مولود، يا من شبهه ومثله غير موجود، يا من رجا عباده بحبله مشدود، يا من رزقه وستره للعاصين ممدود. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا آنس الذر أيوب، اجعلنا من المتقبلين واجعلنا من المقبولين دائما سرمدا يا رب العالمين. اللهم نسألك يا الله يا من لا يرجى غيره ولا يؤول على سوى، نسألك يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا علام الغيوب علمنا وذكرنا، يا علام الغيوب علمنا وذكرنا، واجعل هذا المدرسة ومقاما مذكورا ومعلوما في كل زمن ومكان. اللهم اجعلنا من الممتازين، اللهم اجعلنا من الممتازين، اللهم اجعلنا من الممتازين، واجعل دعاءنا مقبولة غير مردودة يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والزنا والغيبة والنميمة والفقر والحسد والحسد والخيانة والبخل والخسر والصمم والبكم والجنون. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من كل بلاء، اللهم أجرنا من كل ذلة، إنك لسميع الدعاء. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينة وفي القبر مونسة وعلى الصراط نورا وفي الامتحاناتنا نجاحا وفي الامتحاناتنا نجاحا وفي حياتنا إماما ورحمة وراحة يا رب العالمين. صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
لك الحمد ربنا إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في المال ولك الحمد في البنين ولك الحمد في المعافاة ولك الحمد في العلم نفوض أمورنا إليك إنك بصير بالعباد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وكلما سألناك ربنا أعطيتنا نسألك ربنا أن تجعله الوارث منا وأن تجعل ثأرنا على من ظلمنا وأن تنصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت وتعزمت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين فاجعل أمورنا كلها سهلا ميسرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لطلابنا في امتحانهم اللهم يسر لطلابنا في امتحانهم اللهم اجعلهم من الفائزين اللهم اجعلهم من الناجحين اللهم اجعلهم من الممتازين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا نسألك ربنا أن تجعل امتحانهم سهلا ميسرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سهل لهم مما يريدون ونجهم مما يخافون اللهم سهل لهم مما يريدون ونجهم مما يخافون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مفهم سليمان فهمهم اللهم يا مفهم سليمان فهمهم اللهم ارزقهم الحكمة وفصل الخطاب اللهم ارزقهم الحكمة وفصل الخطاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمهم ما ينفعهم وزدهم علما يا رب العالمين اللهم علمهم ما ينفعهم وزدهم علما يا رب العالمين اللهم علمهم ما يريدون ونجهم مما يخافون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اجعل مدرستنا هذا من مدارس الإسلام المتفوقين في كل زمن ومكان وفي كل اختبار وامتحان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتفوقين اللهم اجعلنا من الممتازين اللهم ارفع مكان هذا المدرسة اللهم ارفع مكان هذه المدرسة في العالم كلها يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الفائزين الممتازين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا فكلما سألناك ربنا أعطيتنا نسألك ربنا أن تجعله الوارث منا وأن تجعل ثالنا على من ظلمنا وأن تنصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين أي الله سبحانه وتعالى ورقرآن يجتيبا يسمي الدم تفتني يجتيبا وتن الرزاق وكويجتيبا كل دم تفتني يجتيبا وكلانا كفنا بزدب الناب زم تفتنو ناب الناب ينوب المي والسمرولينو أي الله سبحانه وتعالى ونقولوا tetusibye yirizi tetugenze mu basamize tetugenze mu balaguzi nga tukakasa nteri muntu teri asabibwa yenna okujjako ggwe ayi Allah teri kitonde kisabibwa okujjako ggwe yabitonda byonna ayi Allah tukakasa nti ensonga zaffe
tuba tuzikwasizza osobola okubeera nti otumalira, ate bw'obeera nga tutumalidde ekirala ayinza tumalira. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba oteeka obwangu mu bigezo by'abaana baffe bonna ku madaala kwe bali, bafuula abaddu abategeera bye basoma, obaggulirewo obwongo bwabwe babeere nga buli kye balabako bakitegeera mu butuufu bwakyo, bakingiriza okulemererwa. Ayi Allah bakingiriza okufuna omusujja gw'ebibuuzo, Allah bakingiriza okufuna omusujja gw'ebibuuzo. Tukusaba obawo obulamu obulungi ebbanga lyabwe lyonna nga banoonya okumanya ne mu kaseera nga babuuzibwa. Ayi Allah tukusaba obajjukize baana babeera bidde, Allah tukusaba obajjukize baana babeera bidde, Allah tukusaba obawo okuddamu okusinga okubeera nti kulungi era okusinga okubeera nti kumatiza oyo agenda obamaakinga kaseera ag'okubeera nti baddamu ebigezo. Ayi Allah abamaakinga abamu tetubamanyi, abamu batuuka okumaakinga empapula zaabwe nga balina bye batadde ku mitwe gyabwe, naye Allah tukusaba otukingiriza abamaakinza ababi, abamaakinza abakyusa ku mitwe gyabwe. Abaana baffe empapula zaabwe ziwewa abantu abamaakinga, abamaakinga babitegeera nga n'obwongo bwabwe buli wamu. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala tukwasizza ensonga zaffe, tukusaba otumalire. Ayi Allah bakadde b'abaana bano abakwata riziki ne bagiwaayo abaana baabwe basomye, tukusaba obagaziirize we bajja, babanga babadde waleeta kitono obeere ng'ogaziye bafune kingi, bateere omukisa mu buli kye bakwatako, obanguyize emirimu gyabwe, obanguyize riziki yaabwe, obawe okubeera nti bakuumibwa eyo gye bakolera, bakingiriza ab'ensaalwa, bakingiriza abataagaliza, bakingiriza ab'effubitizi, bakingiriza abantu abalina ensaalwa ku mitima gyabwe, bakingiriza abantu abatabaagaliza. Kubanga ayi Allah subhanahu wa ta'ala banaafuna ne bawaayo baana baabwe okubeera nti basoma, essomero ligenda kubeera nga lisituka, kubanga litambulira kubeera nti abazadde abo bawaddeyo fiizi. Ayi Allah abasomesa baffe, badirekita baffe abalungi, lw'amaanyi gaabwe ge bawaddeyo mu kubeera nti basomesa abaana bano, ayi Allah subhanahu wa ta'ala tubaswaza, ayi Allah subhanahu wa ta'ala tubaswaza, ayi Allah subhanahu wa ta'ala tubaswaza. Na buli muntu yenna akoze ekirungi okubeera nti abaana bwe batuuka ku ddaala lino libatuuseeko ery'okubeera nti babuuzibwa, ayi Allah tukusaba omusasule, kabeere mufumbi wa mmere, kabeere asikaali, kabeere muyonja wa kifo kino. Ayi Allah bonna bateere obwangu mu nsonga zaabwe. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala tukwasize ensonga zaffe, tukusaba otumalire. Ayi Allah tukwasize ensonga zaffe, tukusaba otumalire. Ayi Allah watugamba ng'okakasa ng'oyita mu kitabo Qur'ani n'ogamba nti munsabe nja kubaanukula. Ayi Allah tukusabye, tukusaba oyanukule. Ayi Allah teri mulala gwe tuyinza kusaba okujjako gwe ayi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. We come together to express our gratitude, reflect on the values that have brought us here. Success and determination. These are the hallmarks of our journey. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Ilamu anna al-jannata tahta dhilali as-suyufi." Know that paradise is under the shades of swords. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. And if you truly trust Allah, He will provide for you as He provides for the birds. They set out in the morning empty and return back in the evening full. This hadith reminds us that success is not sudden, but rather a journey of perseverance and determination. To our parents, we express our heartfelt gratitude. Your unwavering support, guidance, and determination have been our growth. Thank you for blessing us. We promise we shall make you proud by performing well in our POE results. Inshallah. To our director, thank you for creating an environment that fosters academic excellence and personal growth. Your leadership has been instrumental in our development. We promise we shall make Al-Haqqu a proud school. To our teachers, we appreciate your dedication.
expertise, and tireless efforts. You have equipped us with knowledge, skills, and values necessary to succeed. May Allah reward you for your efforts. We promise to utilize the knowledge and skills you imparted in us to achieve excellent results in our POE exams. To the support staff, your kindness, assistance, and determination have made our school life more comfortable. Thank you for being part of our journey. To my fellow candidates, I urge you to stay focused, motivated, and committed to your goals. We have come a long way, and the finish line is within sight. Let us support each other, pray for each other, and strive to excel together. We are in this together, and together we will succeed. Above all, we thank the Almighty for granting us life, health, and opportunity to pursue our education. We pray that He continues to guide and bless us as we embark on this final stage of our preparations. As we move forward, we are reminded that success is not all about achieving our goals, but about the character we build along the way. Let us strive to be individuals of integrity, compassion, and determination. Let us draw strength from our faith and strive to become better believers, equipped with the resilience to overcome challenges. You can make it. So okuva ku dayala senior consultant, consultant, associate consultant, fellow, ekibikyebwe paka ku mwana asembayo obunansi. Okwetolona bwetwa linnya lusomako ku uniform wano walayi kati gwe musiraamu. Naye gwe musiraamu oba yebagwesanga naye ku bwoto oba yoyatuddeku ayu ngakolera busawo ayu. Yes, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga nabagambye olunaku olwaleero tuli ku dduwa ya P7. Yes, at the same time tugenda kunyumyanyumyamu nabo, tugenda kuba tulaba wali eri process nga babasabira. Omanyi naffe twaba tuli ya P7, or maybe wena tuli ya P7 naffe twabala edduwa, twabawo n'emikolo egy'enjawulo nga parents are wishing us okubanga tuyita tufuna first grade, abala balimu tugenda kubawo buna kwegamba ate kati ze nasawo nemba muto. Era ndi mbato bannange babano baddeetolodde simpotamzi nasawo kuba muto tozala mwe munda baka height kabaana bato so tuli wano mu dduwa yaffe tugenda kuba twesabirako si watira mikwano. Yes, tugenda kwesabirako tuyite P7 nga njagala tutandika bagenda kuba tunyumizamu olugendo lwabwe okuva kale maybe we bategeereddemu balina okusoma nza okuba tutegedde famu tuzamu nategeera ndi mu P6 kozi ndi mu primary ensoma kati so bayinza okuba nga abamu bategedde P6 abala P5 abala P4 naye nga bagenda kuba tunyumiza bo balowooza kyamakulu era beetegese batya. Are they expecting to pass like me? I'm expecting to pass me too. So ngina tandika omuko omutandikire kwani? Why are you pointing to your friend? Ngina tandika kubwe mwenyini. Okay, how are you? What a microphone. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Namgara Isra. P7 class? Yeah. What do you expect? I expect to get aggregate 10. Aggregate 10. Why? Microphone. Why? Why are you expecting 10? That is my expectation. That is your expectation. Did your mother come today? No, she's not yet to come. Tibana kuwa success card? Yes. Okasa? Yes. Nze ngenda kuwa success wamojja kuyita. I'm with you. Okay. Ate gwe. How are you? I'm fine. You're fine? Yes. Lwaki bakusabidde leero?
Because I'm going to sit my primary 7. Ngejogera ku primary 7. Esawa zino mbadde basomesa Seeka agambye oba Seeka atugambye we should have good morals. How do you advise your friends see okuba ne morals up to when you sit exams, even beyond that? I encourage them to avoid abusing their friends, mistreating them. Hey, so there are some people who abuse each other? No, just... Okay. Osobola tuwaayo ku Duwa etandika exams? Nsuubira abajja basomesa naffe bagitugamba. Bagibagambye Duwa. Kati you better search for it. At least ogende mu exams ng'omanye Duwa. Si kyekyo? Yes. Okay. Osobola ogenda funa points meka? 4. Yes. Ate what of the part of Islamic? I got 11. You got 11. Yes. Shigeze ogenda funa first grade nze kankubuulire. Inshallah. So which school do you desire to go ng'omaze P7? Hulafa. Olafa. Yes. Kyanjawulo ki ekiriyo? They have good administration because I have there my sisters. Okay, what is the name of the school? This one? Yeah. Al-Haku Junior School. Then the head teacher's name? Busura Ali. Okay. Okay, give this one the microphone. How are you beautiful? You are beautiful. You're Yes. beautiful more than me, you know that? Thank you. Okay, you're very smart, not so? Yes. Okay. So what is your expectation to get to P7? In my expectation, I'm going to get 4. What about you? I will get 5. Aggregate 5. Okay. Bana etuuliziganye tetukuba bwama baddiya sweethearts. So kyenjagala okubuuza ku mama ne taata ani asinza obbeerawo? For me, I don't have a dad. I have a mom. You have a mom. What happened to your dad? She You died a don't long know. day. Oh, that is very bad. Okay. Was you expecting how many aggregates? I have 5. Aggregate 5. So how do you help your friends? Nkakati musigazaayo ennaku ntono. How do you help them? I encourage them to stay focused, motivated, and committed to their goals. Okay. To your one funny proverb, you know. A friend indeed is a friend indeed. Yes. Who is your friend indeed? Who is All your of friend? them. I just choose one. You said they tell us trust one. Have many but trust one also. That is how it goes. So at least tell me your best friend. Fauzia, Fauzia. How do you wish her? I wish her to get a first grade more than mine. More than yours. You're a very good friend. Now you, why are you hiding yourselves? Very beautiful adults, but you're hiding. Come back here. We have to celebrate ourselves. Today is our Duwa also. Yes. And we are going to eat pilau. Yes. With chicken also. Yes. He should come. Mama who is willing. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bana itemweka mjetu demo camera sweethearts. How are you? Microphone, take one. How are you? Fine, how are you? Okay, which class? This is primary 7. Primary 7. Wali dinze bano mu Duwa. Soko basabire. Rabbi zidina Bana msiko tusabire tugenda kuita P7. Soko tusabire ku mukwano. Rabbi zidina ilma. Amin. Warzuqna fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Okay, thank you very much. Mugenda kuita nsekamba we are going to pass. All of us will pass grades, no sir? Yes. Okay. What is your best subject? Mathematics. Mathematics. Yes. What is your expectation in math? 2. You're going to get division 2. Yes. I thought it is your best you're going to come up with distinction 1. 2. But you wish to get 2. Yes. Okay. Now, what is your weakest subject that you feel like it's a tug of war? Science. What is the problem there? Reproduction? No. Really? Maybe reproduction is disturbing you, but this is the best topic, you know, sir? Yes. Isn't reproduction the best topic? Mama, isn't it? Yes. That is it. You see? Okay. Okay, mami ne daddy ani asinze okukolera ebirungi. Mami. Akoleddeyo ngaki? Ambeereddewo. Abaddewo. Kati ate daddy omutadde ku mabbali. Daddy abeerawo naye tasinga mami. Okay, so zino bakwetedde ku success card. Bakwetedde ku success card ya ssente. Omalina kuzino tutrainingira mu ssente. Bakwadde ku ssente. Tebannamba sinnabalaba. Tebana bakujja. Bazze naye sinnabatuukako. Tubalabyeko na success mu ngalo. Njagala tugenda tugigabane babiri. Naku batwaza ssente. Tujja gigabana. Tugenda gigabana. 25. Batukola ekitegeera. Okay. What are you expecting PLE? Osuubira kufuna points meka, aggregates meka? 8. 80.
Okay, teacher kyasinza okukolera ekirungi okuva watandika okusoma baby mpaka wotulidde P7. Baby. Okuva watandikira baby, okuva watandika otegeera kati ndi mu kusoma. Tewakyali kundeta ku ssomero. Kyazadde adakolera ki ekyenjawulo ddiya? Tubulya ayinza okugamba banapaka chai, zinayinanga teacher wange nga mpita nampa ku chai ne musipa chai. Taliwo. Naye nga badde alina kyakukolera ekikusanyusa. Okay. Kankwata ono yasazeewo okutula P7 nga muto nnyo nga nze sokojje twenfana emyaka gyamu. How are you? What a microphone eno. Iyo. Which class are you in? Primary 7. Wabuuka? Wabuuka mu class? How old are you? 13. Eyo yanga? Ogenda mu secondary? Yes. What are you expecting there? In secondary? What are you expecting there? But is in yeah, yes. Nga tetunnayogera ku mmere. Yadde n'essanyu lingi. Daddy yazi. Akolera success card. Sinaba. Buli gwe watedde success card tugenda gigabana aba. Si kyekyo? Mazima. Okay. What are your points or what your expectations ogamba P7 naffe twatulyanga batubuuzanga batugamba you're going to get division 1. Which division are you expecting? Division 1. Division 1. That is a very good thing. Okay, what subject do you do best? English. Teacher kusinga okusomesa mu English. It's very simple. It's very simple. Teacher kyamusomesa. Kyamutale Beka. Kiki kyasinga okukolera ekikusanyusa? Somesa bulungi. Oba tokitegedde akikuddiramu bulungi paka wokitegeera. Kati yunebo omwetegekedde otya? Mbeera zonna wajjira. Seeka yabasomeseza ku dduwa eggulawo gundi nga tonaakuwanika linnya ku pepa. Soko gye tusomeremu ne banne bagiwulire. Allahumma yassir wala tu'assir rabbi tammim bil khairi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta samiul alim. Ani mukwano gwana? Musonge ko kuba nkimanyi mwenkana kati. Musonge ko. Kale mukwano gwono teweekweka. Vaayo muti mukwana akulabye. Vaayo muti. Soko gye dear sweetheart. Oh, how are you? You choose yourself like that, yeah? Mbagadde. Kati gw'osuubira genda kufuna points. Mukwano kuba muli banfanfo zimanyi. 6. Kozi gw'ogenda funa 5. No, 4. Abula gwe mwana gwenze kakwe tugenda kusalira n'embuzi. Okay, give the microphone to your friend. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Omuto. Which school is this? Alhaqu Junior School. Okay. So kwa wano what one so ko veye tudde wano we bachia. Soka mbulireyo ekintu kyosinza okunyumirwa P7 ne bukyanga etandise. Manyi fe kwange ngolo fe tasinga okunyumirwa. Okunyumirwa P7 kuva yatandise kuva first time you have only days to exam. Now your heart is beeping because you have 1 week. So I know get TV bagenda kulaba kulogamba owedde nno. Awe tugambe. Nze just know I'm like a child to you. Don't you see my baby? Yes, Kale muzanyo kyo kusinza kunyumira kusomero. Omuzanyo. Football. Mbadde musamba saa meka? 11. Okusubwa ku primary eyo maybe ngomaze otula P7 you sit at home ogamba I wish I can go back to primary. Kikyogenda okusubwa. My friends. Your friends. Yes. Like this one of you one. Sokojje. Amanze musansiza nyo choose yourselves perfectly. So you're going to miss this one. Okay, which school are you going to? Oba maze primary. Somero ki yosinga okugomba mu bulamu bwo? Ibn Hamis. Atikigamba mkwano gwo na jeyo. Sikyekyo? Yes. You disturb teachers there up because you people you're not easy. Teacher Arthur. Yes. Why? Max. What your name?
kuba kati yine bwo tugenda musoko tuveyo no mu bitu byaffe byokusaga gye tusekera mpola mpola soko kombi otegesocha yine bwo mwezi dotya nawo soma gundi bote bwe tugambe bana ngende kedde yunebu mwete kedde omebitabo kati njagala osooka wayo banno omuntu ogwa omu soko microphone ibere wano aha very good so njagala wayo banno nga mukwano noli omulala ga tuli okusomera eddala mwe advise before this week expires to exams bagambe mnange mbawe yakagamba akazaamu amanyi kwa mwinayo week emusikyekyo kati mugoloka muwe bwatuuse sikyekyo nange bwente bwendi I advise my fellows don't lose hope. Not to lose hope. Yes. Okay, once again, what is your name? My name is Semju Ryan. Semju Ryan. This is your friend. Yes. Okay, that is very nice. Kale tufuneso habo olyo muwanvu. Soko je mukwano todduka dia sweet. Ati jangu nawo bine ebintu byaffe kunyumyanyu. Ati wanziruka ubetwenkana emyaka. Soko kwati wana. Ha kyekyo. Smoke abadde head boy. Ani abadde head boy. Jangu mukwano jangu dia sweetheart. Soko kwa microphone nga head boy wajja. Soko jangu kubulire. I'm fine. What is your name? Abdurrahman today Chimbugwe. Chakula kisinzo kuomera ku canteen. Kyamutandika primary. Overpriced. Okay. So you never ina tuminako wiki msitecho? Yes. Tomulotako. Omulota ngo mutuddemu. Mutandika na pepacho. Math. Subject esingo kukolera ebidiyo nayo niwe banzu kusa. Ndise nkandika nsumagira answers aha. Pepa ya English. Esingo kunyumira mu English. Maybe ogamba izo tugamba part ya comprehension oba ya grammar. Yes, jambo di story. Omanyi ogitereza mu gundi. Yes. Nze najigwanga bannange nze nga nti ndimana nga njiddamu njifula wrong. Ati ogikwasaganya otya? Sitosoma bulungi n'obitegeera byosoma. Ebisobola okwanguyira. Okay. Mwinako muno ali wa mu class nga aziniye nga English amenya. Soko tunali mu kamera katono. Tojitya kamera ogiraba eri. Bagera kwa bakula ku Romukaga wali nga bakulaba na candidate wafate bwe tuli mu kunyumya naye wane sawas no we are wishing you success as well as you wishing me success. Not so? Yes. Yes. So tunali mu kamera but no be encouraging ogambe mu English baba aganye. Concentrate as much as possible so that you can pass. This boy is shy. Who is the girlfriend of this one? No. Let me see. You people. You're coupling. First come. You don't have it. You're a very good boy. Okay, tunyonyole. Advise jembawa. Tekeyo omutima oba tuse mu paper. Twagale kye tugenda okukola. Twegemu n'okutya. Buli wote ekintu kidduka ate kivaawo n'okwagala. Okay. Kitwekitekamu okwagala okukkiririzaamu. Okay, batugamba better late than never. And so? Yes. Nibakugamba try but never fail to try. Yes. So it is 1 week. Stecho? What I guess otya? Maybe oina muri kafia kati what I guess otya? Nga gwo omuntu. Umaze fo tubuli atujjemu fia. Papa watuka tujikanuli eriso tujijjuze naye kakasya. Ha? Ntegesinza alhamdulillah netegese kusinza bati abange bantegese kwe byensobodde Allah byansobodde okumpako tina kote aba candidate bannange bati basomesa tufeeyo kano kawika kamu wobudde mu kisingo givuddemu Allah nakusoboza nogibamu kunya tunyiga mwanga dife tulina abamufe ticha basomesa udde bweddeko ticha tuyingirira ati tekeyo okwagala. Okay. Tuma enambe jotagadde kuuliriza yagenda okujja. Question ojajira bojajiwulira. Ogambe ticha yagikoonako question yen naye. Kyukange
yali agifuddeko tosobola muyita sobola tulina connection yonna so tufeeyo. That is very nice. That is the ability jemba denga kuva mu Sumayiya ayinza na ku okay program budget omuto soko janjule tusugire tulye emmere Omuto bagiyita omuto nga wola TV twanjule tulyoke tugende mu maaso kulomkaga bagenda kulaba kati twanjule gwe kati gwe presenter waffe bagiyita omuto tuli wano omuto tunula ali mu kamera otwanjule nga nze nange wembanjudde omuto ne bakandidate bannange tukolako interview wano. Okay. So okay, mama ne tata ani asinze okukolera olunaku olukunyumira? Tata akuleteddeyo kaki? Bingi. Akuleteddeyo ki? Bingi. So kompeyo kimu nange kuba tugenda kujja tusharinge babiri nze naawe togenda kupa ku biscuit. Okay, soko tunule mu kamera leo bannyonnyole wetegese otya ku Yunebona ali mu kujja tusigazza wiiki emu ebibuzo tugolokoka we tuloota. Yunebo atuse kati soko tubuulira. Osomye ebitabo. Musomesa kyasinza okwencouragingwa okugamba ogenda kuyita Kyabeka. Asomesa class ki? Primary 7. Okay, soko gumyeko banna abaliyo ne wana abali waneeno bagumye obagambe nze gundi nga nsinzidde wano ku Mpoza GTV mbagumya tugenda kuyita ekijja kijje tulina okuyita. Anange bakuuza temutya bibuuzo bino byangu. Ena tujja yita. Okay. Poza manya go tugambye gwane. Nze Sakamate Akram Twaha. Okay, sweetheart jangu mukwano. Bobby ne Museveni ani agenda okuwangula? Museveni. Okay, Museveni gwagambye agenda okuwangula. Kati ku Yunebo nawe ani agenda okuyita? Bagenda okuyita. Amanya go gwane? Kibabulwahab. Okay. Kati wetegeso soko tubulye nga tutuna kusaga mu nnyonnyo manyi njagala nnyo ebintu by'okusaga naddala nga ndina abaana gamba nga mwe fena tuli busy soko mbulye wetegeso kya Yunebo twetegese bulungi era tumulinza ajje tumukube. Okay, wona abo oyise Yunebo oyo osuubira mami agenda kuwa kirabo kyo baddadi ensuubira mama wange ne taata wange bajja kungulira eggaali n'essimu. Era mbadde nsuubira eggaali nze bangulira eggaali bannange bambuusabuusa ate ngenda kuddamu era ntula P7 na guno omwaka nze buli mwaka balina okugulira eggaali gwe kyoba omanya. Okay, soko mbulire ku mami ne dadi ani asinza okusanyusa? Mami. Okay, kikyadda kukolera ekikusanyusiza ennyo? Mami mbadde simusuubira maama kujja ssaawa zino naye mbadde simusuubira kujja ku makyawo naye sinzo okunsanyusa maama wange edde ku makya nankyalira. Bannange ssanywire olaba badde kugenda okukaaba ffembi nga mami tazze. Okay, aggregates mukazi osuubira zogenda okusurprise nga tikyawo 7. Ani class kyawamu? Kya Arthur. Kikyo sizza omwegombako? Sajja tusomeseza bulungi kuva gye twatandikira yatulimu tusomesa yali yasooka tusomesa subject 2 era kati n'ogenda n'omubuuza ekibuuzo akikuddamu. Tusomesa math ne science era nga tubiyita bulungi tubikola bulungi. Era omusomesa wange mwagala namuggyako n'ennamba y'essimu muwulidde njogerengako naye. Bana ngenda wangala naawe waba otutte ennamba ya ticha oyo nze wallahi ngenda wangala naawe nange natwala essimu ya ticha wange nga nina omukubirako mugambe era ebibuuzo byakomawo they had to call me. I go to school to celebrate. Do you expect a party here after exams? Bikomyewo ebibuuzo you start jubilating, you've passed. Nze nayise ne first grade si kyekyo ogenda funa first grade nga bagenda funa musanvu si kyekyo? Okay, soko ogumye ku banno. Bannange bafero learners bange obakubiriza bakubiriza obutatya bibuuzo bino ebibuuzo bye bine byetukola just enjawulo biri ebya Yunebo pepa ebeeka luba nnyo
nga tenjeru nnyo ebanjeru nnyo pepa ebanjeru nnyo wagirabako okusinziira bakyaffe batunyonnyola bati webayogera nedda pepa tebanjeru nnyo ya bulijjo tizanomo pepa sikyekyo nga webagambye sikyekyo ate kirungi nnyo kale tweyanziza lya sweetheart. Okay, so haba wadimpo soko gye mukwano sweetheart gwe class monitor class gone assistant okoze ngani ku ssomero kuno eno mwana ki omuwala asinza okukolera ebikunyumira mu primary nga wodda wali mbanno mugere mwa mukimanyi mugenda ayingira senior wano tunokubaneeza alina mukwano gwange gundi ani asinza okukolera ebikunyumira in girls yes. Now choose one. At least you have that one. You say, this one she has been doing good. Like I even desire. I wish I could be a girl like that. It is that girl called Shaira. She called Shaira. She's bright, huh? Yes. And she's among the best. Yes. How many aggregates are you expecting? Me. Yeah. To get. Yes. I will get 6. Aggregate 6. Why are you expecting 6, not 4? Because there are some subjects in the study. Which subject? Math. Chiche singa okutawanya algebra. Solving equations. Finding x. Finding x. I know x and y is so x ejira negula neganira ddala okulabika. Yes. Okay. Teacher kyabadde akusomesa math. Teacher. Teacher. So kutugambayo mkuwa baba banja. And they are the one who's a newcomer. Just I forget his name. Okay. Batugamba better late than never, not so? Yes. And they say never fail to try. Checho. So at least we have 1 week checho. What are you going to do about that? At least so being understanding. Number 1. I know number 1 is jakuba addition. Maybe number 2 is good solving equation. So how are you going to do that? You're having a number you can tackle it. I'm going to try hard and revise within this 1 week. Yes. Okay, that is very nice. So advise your friends there obagambe. I advise all of you to revise harder because PLE papers are not hard. Okay, why they are not hard? The other one told us that the paper is very white, even very hard, but it's not. So, okay, dear student, who is the class counselor? Or the class mother? Ambuli ebano balidinza otya? Obadde bakambuwalira? No. Obadde bakwata otya? Bulungi. Obadde bakwata bulungi? Ono your assistant wo? Yes. Well, I can see. So will you be able to contest in the secondary? Yes, I'm very sure of that. I will be a prefect. That is very nice. Yes. Okay, teacher kyasinga okukolera ebikunyumira. Teacher Beck. Teacher Beck. Teacher asinga okukolera ekikusanyusa. He can teach me and I understand more. Okay. Yes. Kemba teacher abakazi aliwo asinza okwambalira obulungi n'ogamba yes, like when I'm going to sit my exams, when I go outside I'm going to wear exactly like that teacher. None other than teacher Shadia. Akwambalira bulungi. Yes, very smart. Buli kimu kyakola kikusanyusa. Yes. Okay, that is very nice. Kale singa teacher Shadia akimanyi that she's even special to you. Yes, okay, how many aggregates are you expecting? 4. Yes. Why 4? I'm sure of that because I'm working hard. You're working hard. Yes. Okay, subject esinga what byeddanga yinza okulemesa ofuna 4. Maybe math. Maybe math. Yes. But teacher mulabyeko wa math kyekyo? Yes. Topic kyesinga okutanya mu math. Angle properties. Angle properties. Kati eyo olina olaba batusomesa nga tuzipimira ku mikono gyaffe wano. So at least you say this is 30, you go like this 60, maybe you go like that, yeah. So when you can use your hand, maybe you can be able to do that, and so okay. Naye togitya angle property kyangu nnyo ojja kikola. As long as you use your contract and the campus, teacher. Yes. Okay. Kati mukwano gwono wa class assistant class counselor, maybe manyira class counselor, assistant class monitor. Ye nga ye omuyambi otya? Let her revise her books. Yes. Right now, you're not going to discuss with her. We discuss. Yes. But you looked smart. Thank you. Ani akwambaza? Shashadia. Nakwaneka makeup kana akunyimidde. But you're very beautiful. Thank you. Okay, that is very nice. Okay. So oweba no. But class counselor abaddeyo. Nga you know you're a leader and at the same time okimanyi bulungi nnyo
wotayita bano bagenda kukubaka akatabo siwa kiba because at least for us we are there a bit bosses checho katisoko be advice bagume bagambe bagenda yita. You're going to pass, don't worry, just work hard, revise books, discuss about different topics, you will pass inshallah. Okay, inshallah. So kotwele microphone. Okay dear sweetheart, mlenzi kyasinza okunyumira kugano gaba na isinga nali mlenzi andi badde nine embera za gondi nga tunagenda ku yonebo. Microphone diteke wano. You don't have any person that nga muvubuka musome naye mu class nga akusanyusa. No one. No one, why? Mubadde bakutizinga. Why? Because you're tiny. Okay, so what will you get from aggregates bikanga? Expecting aggregate 4 inshallah. Aggregate 4. So many show you were subira ogenda ku ngoma ze one. I'm done. Why I'm done? Basinga bonna mwogeddeyo why? Because I like that school so much. Chicho singo ddagalako. Uniform. Dress as well. Uniform yabo ya color ki? For grey. Grey. And white. Kati owuliranga kale ekusanyusa nnyo eyo. Yes. Olinayo omusuubuza gwe weegombeeyo kweri essomero? No. Ate omwana kyasinga okusanyusaayo eyo? I have there my sister. She's the one that inspires you so much. Yes. Okay. What do you associating with any one in class? Me and my friends. Mubadde mukwatagana mukyamanyi ffe wama twegabiranga ebyokulya nga nettokoso nno tumufumba ffe boolaba nga tubeera mu biyungu. Bwe mukozeewo kakyako enjawulo akagambisize no kirasi esusse effujjo. Oba etuladde ebibuuzo egende. Temuyina bye mukozeemu ffujjo. You people, you're very disciplined, but ours they could say, oba mutuuladde mugende, muzannyo ki gwosinza okwenyigiramu? We don't do sports. You don't do sports? What of MDD? You also don't do that? Yes. So our scholarship ekuyiseeko. Bwetu bwekuyiseeko. Wesigaddini si kyekyo? Arabic. Yes. So you can at least get that scholarship. Si kyekyo? Yes. Oyagala kubeera sheikh kati oyagala kubeera lawyer? I want to be a doctor. Want to be a doctor? Yes. But treating ki? Because doctors are many. Even someone can be a doctor in math. Diseases. Like which disease? This specific. Like fever. Fever. And those diseases which they immunize. Which they immunize. So you want to vaccinate people. Okay, that is very nice. Okay, tugumyeyo nga wetumaliriza. Inshallah mwenamba kubiriza mugenda kuyita with bright colors. Kati gwosubira color ya paper ya color ki wamma? Oli atugamba embu ya white nnyo ate ekaluba. Osubira ya color ki? It's white. It is white, no more color. Yes. So do not fear. It is the same ink. Yes. Have you ever seen any past paper? Okay. Unamujisamu kone teacher? Saba tumye teacher gwosinga okwagala omugambe teacher ngenda kusubwa nnyo mwino holiday. Tumera ni teacher Beka ne teacher Arthur yanja basubwa nnyo nga nyensi. Okay. That is very nice. Okay, twayanziza bamikwano. Nenga ndine class teacher wa P7 agenda tunyumiza olugendo lw'abaana bano maybe batandise nabo. Thank you madam. Namanya bamita Okoy Arthur. Basomesa kubala n'ensomesa ne science enyabo. Okay, teacher ndabye abaana basinga maybe they say teacher Arthur, may love teacher Arthur. I even collected the numbers. Teacher, you've been treating them well. So kutubuli badde okikola otya? Kati abaana mbadde mbayisa bulungi kubanga ekisooka ddala nze nange ndi musajja muzadde. Okay. N'abaana era kati mbatola ng'abaana abange bennyini benzaala kayina n'okubala gw'omukwano mutuufu ng'omuzadde ate ng'omusomesa ate nga ndikubala kweyigiza n'empisa. Okay, kati teacher obateeseteese otya nga class teacher so tugamba okusinzira so tumenyera mu bunch notugamba ino bunch y'abaana benatandika nabo mu baby class bo bali we bati ne bano benatandika babajjabuzi twabasobola okubahandwe nga basobola tuka ku level y'abanne obadde obakwasaganya otya? Okay, madam bano abaana batandika nabo okuva mu P6 era abaana bali bakola bulungi nnyo n'okwadde abamu si balungi nnyo ng'obabadde naye nga tubateeseteese bulungi nnyo yatusuubira nti bajja tufuna first grade bano abaana bonna bajja kuyita bulungi
yatusoya no celebrate nga nnyo tujja kudda nga tulya n'embuzi wekiri nyawo enyawo kiri. Okay, kati bana ogenda bewaza otya malpractice batulinayo weekend abamu bali ku panic what I know bali ku panic kyova abamu balina examination fee bamaiza n'okumulota nga balanga batudde mu pesawe bo bajjemu tekwana kimanyi ujja bbaamu oli ayagala okuyingira n'akapapula mu pepa. Madamu ensonga eyo twali bajjamu kuva from second term. Abana baffe babadde exposed nnyo ku mpapula kala buli type. So they expose these papers, these questions. So tusobola kutya era tubatesitese bulungi nnyo era tewali panic yonna ndozo walabye teri atya kwa muntu omugwe tufunyemu atugambe pa ya white nnyo ate ngeri hard iwa tuwali wachiroza ninga twagamba nti bibi babadde basoma era basubira okufuna paper. Sachula bali abaana 28 ate bana abaana abalala bali abaana 21. Alhamdulillah rabbil alamin bitubadde tusabira olwaleero nga tubateeka mikono gy'osiba Allah subhanahu wa ta'ala. Tinga tulabye abaana bano nyimiza muko nabo ne batulaga for them they are ready to have their exams wale tufunye myange nalange kakugamba funye mwangambye mpepa ya white nyere eri hard sibanyi abamuka mpepa eri hard ya white nya but mami mufunye munye nenga ngambye agenda kuita inshallah baje kuita kwa tuwateste bulungi abasomesa mayo abasomesa bano it is the number one foundation of the school bo bakwata otyo kubanga basobodde okuteka bana abaana kubanga fear tebajiraga bano you never are going to tackle it seriously. Baba somesa obatese test kwa alhamdulillah abasomesa twine enkwatagana ennungi nabo. Ensonga lwaki olaba nti batese bulungi abaana era senga badde kibatese bulungi baana tetwali tuse ku mbeera era obalabye mashallah abasomesa bonna obalabye alhamdulillah emisala bagifuna mu budde buli kimu kifuna budde basobola okwera nti bakola omulimu nga tewali kibalakinga alhamdulillah. Mulungi kubanga basomesa for them those teachers mukitegedde prepare us very nicely so for the exams we have only days to go but kyenjagala okubuuza nekirala omanyi ndabye abazadde nga bazze for duwas naye ate specifically ndabye nga si bangi nnyo okusinziira ku baana bana abaana abatalabise bazadde baabwe kujja wano okusomera bo mugenda bahandulinga batyo kubanga mba that comfortability omutima gube mugumu amugambe wadde mami taze wadde dad taze but you're going to pass we are going to give you a success card. Alhamdulillah onaku lwalo luli busy so bakirulinga out nti tebazze kyemanya abamba kyakola ki bachajja era bajja kubeera nti alhamdulillah bajja okulaba ku baana baabwe waliwo abankubidde n'amasomo gawulire agavuga nti abamu bayinza okuba bali mu kkubo naye nga alhamdulillah yena omuzadde akyali eyo manyi nti omutima gw'omwana alhaku junior school era omwana akwetaaga nnyo okubeera ng'ojja omusabire ku dduwa fengaffe olwaleero nze bazadde mu abaali abatasobodde kujja mu kaseera kali ak'okumakya mbakiikidde abaana bammwe mbasabidde naye nga nammwe era eddwa omuzadde omwana aba yeetaaga eddwa yaki ya maama we ya taata we so mu kaseera kano ke tusigazza tubasaba muyiteeko ku ssomero ate mwongere okugumya abaana n'okubateeka mikono w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati nga gwe head teacher or director bana abaana bo otwalako obudde n'onnyamu nabo n'olaba bagumye nnyo kuba teacher atugumizza abaana batulaga basanyufu nnyo kati ate gwe bagumye otya nga gwe. Kakati nze ngumya gye mbagumya ndeezera kuba nange ndi musomesa ndi musomesa omutendeke so kati nange era abasomesa bye bagumya nabo abaana nange bye mbagumya nabyo nti ebibuuzo si bizibu si bizibu kubanga tukoze papers nyingi so questions badde balaba era zigenda okujja mu bibuuzo so tubatesitese alhamdulillah nga njagala okutwala obuvunaanyizibwa buno nga maliriza okwagaliza gwe omwana wal haqq okubeera nti Allah akusobozese ebibuuzo biwandiike nga bitwabikukoze eki nga bitwabikusomeseza era obeere ng'oyita n'abaana b'eggwanga byonna naddala ba ummatu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga njagaliza amasomero gonna ag'obusiraamu Allah agafuule nga ga waggulu naye nga gakulembeddwa Al Haqq Junior School Busaabala.
obadde wamu nange Omuto naawe tugenda tutula ebibuuzo just nnaku ntono ne tulenga tutuula so njagala mbe nga neeyanza omukadde anzaala banaye mukadde gwe simanyi nze simanyi ali ku nkyaya nze naawe tuli bwe tuti kubanga gwe otega program n'ogamba nina okulaba muwala wange lwampaka nenga anyways nammwe abali essumbwa bagamba Teacher Sumayiya, you know people call me Teacher Sumayiya. Teacher Sumayiya tukulaye ku gundi twalompe bambi neeyanza mutwala omulimu gw'amanyo kulagamba omukola kimulaba nabo abanda ku TikTok n'ogamba yes Sumayiya must shine or Aziz must shine oba Omuto Sumayiya must shine. Bambi, thank you so much. Follow us ku TikTok yaffe GTV, Twitter WhatsApp channel bagita GTV Uganda. You can go there and search for us. Noja ku Facebook, Instagram, Twitter, so you can be able to watch us. Okubanga at least mubanga mu catching up for previous programs. Twitter your TV app. Yo easily TV na kuzabade zechagada at least tugezaako kubanga tuba keeping in touch with the information, in touch with educative programs, in touch with the entertainment programs. So genda ku your TV app, download it. Where the program jo misses na bagamba da olunaku lubala nusu 12 then week ebaya 10 then omwezi guba gwa mutwa lwaki oba werumya omutwe ne TV nga toyina TV yo mungalo ngamba esibyo nenga anyways njagala mbasiibule mbagalize olw'omukaga olungi tugende mu program eddako. Bye bye.